iwe Baba Kibumba awanirira waigulu awo adema atugwaku iwe yakoba nti ndisomerere waife idinda neide Kampala naja nasomere Makerere University era nafuna ekifo ekirowoozo ekyo okwesimba ku Guild President. Nkusaba buli muntu eyabaire mu lukwe okuntoola mu lweseyo bwa Guild President olw'ebigendererwa by'enteidi Baba nenda babone ku maanigo. Baba Lata Kibumba nenda batope basobola okubona ku maanigo. Iwe Lata Kibumba akoba nti abantu abalityamanga nga basatu okwira mmaiso olibaawo wano tuliwo ni cameraman era ndidi nti oliwo. Baba Kibumba byendi kusaba oli biwulira nenda abantu abo balage ku maanigo bayinza okuba nze bantu oyire mu leero aye nenda bafune boona kyebagwanira. Lata Kibumba akamotoka kange nakata kuloni kalava fosingo do nakagula mu kinaku nakagula ku busente obw'ekinafu aye nakata muloni nsobola okuta mu sente mu kalulu kano banka dimanda kalulu kano bamanda mu maiso neinuma kalulu kano basazeewo bakantole mu Baba. Iwe Lata Kibumba ndidi nti niwo osalawo nenda batope nenda batope Baba batope basobola okubona ku maanigo. Baba kanfukamire nkusabe nenda batope basobola okubona ku maanigo. Beise ekirooto kyange nenda batope basobola okubona ku maanigo. Yeye Sara totula ku simu bannanga totulidde n'essimu musibe mutya mwena abatulaba amanya nze Jonas Ssentongo mbaniriza ate nate ku mukutu gwa omugaso gwa Tindi Files gwenne yakatwengako genda ddala maaso kubanga ate osubscribinga ene esimu ko ebirungi atiira n'ebisanyu. Olunaku olwaleero twegatiddwako omukulu abangi bamumanyinga Musoga Eclipse. Weewaawo gye buvudde tuzze tumulaba nga contestinga for Guild President e Makerere University naye olunaku olwokusatu erinnya lye teryafulumidde ku list. Muleese okubanga ate ensonga zino ayongera okubanga ate azikubamu ttooki atutegeeze oba atutangaaze lwaki mu kaseera kano erinnya lye terina we lyalabikidde akyali mu nsiike ez'okubanga ate abinsanya ku Guild President Makerere oba ensonga zaakomye wano. Andowooza sooka obuze kuba tulanga tetunnagenera ddala maaso. Abatulaba ku Tindi Files kya mukisa mulungi okubeerako wano gwe mulundi gwange ogusooka. Amanya bampita Musoga Eclipse ndi musajja entertainment presenter ate ng'era ndi muyize Makerere era nga nabadde ntaddeyo interest yange ku kifo eky'omuyizi akulira abayizi banne Makerere osobola okumuyita Guild President. Wenjogerera nga bw'oyogedde mu introduction nti erinnya lyange teryalabikidde ku list. Yes, teryalabikidde ku list era mpaka nakati bye tukyaliko nataddeyo petition okulaba nti ensonga zange zikolwako. Nkyalinda okulaba ekiva mu Guild Committee ku lwaki erinnya lyange teryalabise ku list nakati sinafuna official communication. Okay, ndoza tutandikira wennyini. Ekiro ky'olwokusatu list yafulumizibwa. Yes. Bagenda okubanga ate babinsanya mu kalulu. Erinnya teryalabika. Kijja kitya? Nabadde sikisuubira naye bampooningako ku kyo nti kisobola okubeerawo. Kuba injustice ezibadde zinkolebwako nnyingi okuva lwe nayingira mu kano akalulu. Simanyi oba waliwo abantu abaafiiringa nti amaanyi nina mangi nnyo oba nafuuka threat oba ki nkyalinda okufuna official communication. Kituufu kyoyogedde ku list saabaddeko kuba list buli omu agirina ey'aba candidates abakonfamingibwa abali muvuganya ku ekyo ekifo era n'amasimu agasinga ge mbadde nfuna nga gambuuza tubadde ku debate y'aba candidates nga toliiyo. So kyoyogedde kituufu ku list saalabikiddwako siriiko. Ensonga ze nawuliddeko mu luvuuvuumo olutali official nga bagamba nti signatures 10 akamu kakwakulizo akeetaagisa omuntu okunominatingibwa ku kifo ekyo kwabadde kubulako esigini kyemu. Abakomiti be bakugambye kino? Ekyo kyavudde
mu bantu abatuula ku committee. Okay. Era nga information eyo nagifunye okuva ewa EC representative wange. Makerere University erina colleges ez'enjawulo ne schools ez'enjawulo. Buli college eba ne electoral commission representative atuula ku kakiiko ak'ebyobufuzi oba akatwala ebyokulondesa mu Makerere. Oyo no yaba atakolinga ensonga zo. Kati nze kwensomera bayitawo ku SEAS, School of Education and External Studies, oba akayingira Makerere main gate wano ku mukono gwo ogwa left awa side wensomera yeyo college yange ngokirira walinga agenda ku law. So yantegeezezza nti ensonga gye bamuwadde era nga naye teyampadde official communication wabula yayise ku WhatsApp oluvannyuma lwanze okumunoonya ennyo ku WhatsApp. Sinti ye yazze n'akikola official nti toli nominated because of this and this, wabula nze yamunoonyezza okulemerako ennyo n'ambuulira era nakikola olunaku lwali lwa kusatu ekiro saa zaalinga 7 eyo. Yes. Lwaki tewalabikiddeko ate mu debate? Kaakati okusookera ddala obutalabikira ku lisiti kyokka kiba kikujje kiraga nti akalulu tokkirizibwa ku contestinga. Eba impersonation okugenda ng'okuba campaign ku university ng'ate ku lisiti gye balinamu mu bakandidate ababiisanya toliyo. Ekibuuzo kyange era ekibuuzo kyo kyandibadde nti Musoga oba ekifo kye weesimbako tokimanyi oba tomanyi bukwakulizo muntu bwe yeetaaga okwesimbako ku guild president. Kyogamba ekifo kino kiri so sensitive nti mulimu ebintu ebyenjawulo ebimu omuntu byateekeddwa okuba nga akola okusobola okubaako ne waali oba okusigala ng'okyali mu kubinsanya ku neeno okwakalulu. Ekifo kino directly nga bw'ogambye nze natambudde n'ekitabo kino nga njagala kulaga deep politics lwaki Musoga babadde balina okumujja mu kalulu kano, yabafuukira threat, batuka akaseera ne balaba nti Musoga abeera mu kalulu kano balina ebyabwe bye bagenda okufiirwa. Nga ombuuzizza ebintu bye yeetaaga okwesimbawo ku kifo eky'obwa guild president, oli musajja muyivu, sina kye ngenda kulaga ano ky'otalabangako. Akakwakuliza akasooka olina okuba ng'oli student w'e Makerere oba oli muyizi e Makerere ali mu system yaabwe. Ekyokubiri, performance yo erina okuba nga eri ku standard ya waggulu. Nga toli tosoma bubi nga ne banakusindika mu America oba okurepresentinga university ogenda lekayo ekitiibwa kya university. Kaakati nze bwe nali neesimbawo ku kifo kino bampooninga nti olina okubeera steady, wabeerawo obuntu obuggisaamu abantu. Munnange ekintu ekisookera ddala kye weetaaga okwesimbawo ku guild president e Makerere bakiyita testimony yeeno. Eno testimony eraga nti ono omwana tabeerangako na musango gwonna ne Makerere, mwana wa mpisa, tayombangako na musomesa, ali clean. Kati testimony eno baani abagikolera? Testimony eno nga bw'olaba diini yagiteekako signature. Ogiraba? Era testimony eno ebeerako n'akakwakulizo akasinga obukulu nti performance ye erina okuba nga teswaza university performance yo nnungi okuva we watandika okusomera wa e Makerere. CGPA yo erina okuba nga eri 3.0 and above. Eyange yino ne wotagyogera. Document zange njala zikipinga private, simanyi bye naabeera mu future. Ne CGP yange okola ki? Ogiraba. Eno testimony yo ya Makerere University. Ky'omuntu wanaagizuminga n'agiraba. Era ajja kulaba eno waggulu zino details nkutewo tajja biraba. Eno testimony yo sifunangako liteekeke kamu akakwakuliza akalala akayinza okuggisaamu. Nga wali ogifunyeeko? Sifunangako liteeke. Testimony eno nga bw'ogiraba eraga nti oyo student wa mpisa, tasoma bubi, buli kimu kibeera ku eno. Era diini yagisayiningako n'akakasa nti ono omwana ali clean. Nasooka ne ngifuna ke kakwakulizo akasooka. Akakwakulizo akokubiri, eno foomu eno kansooka embisse wansi nkulaga eno foomu. Eno bagiyita application form. Application form eno ogiteekako information yekukwatako, amannya g'amatuufu nti nze Musoga Eclipse, ne kati wano mbali n'oteekawo nze Taalugende Alex,
nsoma class bweti nkola course bweti nakajisomera ebbanga bweriti information iyo nenkwatako ku university era kuliko party omukulu wa signinga era dini eno oba ino jatachingako signatures 10 ezaba student banno ku university abakurecommendinga nti ona jatukiikirire talina buzibu tetumuinaako buzibu kakati signature zino 10 zizino okutandikira wano ndowooza oziraba bulungi paka wano signature ziri meka 10 kakati mbuuza musogo oba bukakulizo bwebo bwoko bukwakulizo basaba sente tebagala ki kafubo kikoyitamu okubanga ofuna zino signature gwe kennyini otambula mu baana abakumanyi n'abatakumanyi ngoba nnyonnyola ensonga zo nti banaye nesimbye okuba guild president munsekendinga signature gyofunye kuneeno contestant omulala naye akkirizibwa okubanga atagifuna ako nno nako kakwakulizo kalala signature gye nnina wano teri contestant mulala alina kuba nayo erina kuba yange nga bwolaba ku bwa president nti gwe woowa munyagwa signature okwesimbawo ku bwa president ate tokkirizibwa kuba Museveni. You get my point? Kati obuzibu mbuuza buvaawa signature zino ziraba ziri 10 naye electoral commission ekwadvisinga nti waayoko signature ezisukkamu just in case mu signature zino mubeeramu enfu tusobola okola ki okukozesa kuziri era signature ezo zikwata n'oziwa electoral representative wo gwe mwandiyise akulira ebyokulonda oba ku district kati eri naffe tumulina akulira ebyokulonda ku district gitwale nti ye college gyenvaako siizi buli college eba ne agirepresentinga kati nange nakwatako signature endala nenziwaaki omukyalo oyo extra signatures era na making sure zali 8 na making sure nti nsigazaako ki copy kakati nali ndi awo ku machanga bankubira essimu nali naggulwawo nga ngenza okola ne bangamba tukwetaaga waliwo issues mu signatures zo naye nga tetunnatuuka kweyo essimu njagala nkulage nti nze banjagala dda bwe twatuuka mu kaseera k'okwapulayinga document eno gyapulayingayo nti njagala ekifo ky'obwa guild president nalina issues nga sisobola kwapulayinga email gye maze ebbanga nga nkozesa emakerere ku poto yange nagenda otuuka nga email erimu ndala gy'oteekamu okusobola okwapulayinga kati nga buli lwengezaako okwapulayinga sisobola twanoonya access ku email eyo nentuka n'okugenda awo we namanyira ne office za Airtel gye ziri wali eri waggulu ng'enamba eri mu gundi nakubira ne Uncle Tono wa wano ne mugamba oba mu email ze nakuwa eno n'agamba nange sigimanyi enamba eyali mu eyo email ng'esembyayo 40 nenkubira buli muntu ali mu contact yange ne mugamba bana enamba eri manyi 40 nga teri yagimanyi ne tugenda mpaka twagenda ku high people omusajja master n'angamba eno gundi eri set kino baakuseti nze namba togimanyi togirabangako ne email yo bagikyusizza kali katego nenkubira omukyala nenkubira omukyala ekitegeeza system yange bakola ki bagiyingira nenkubira omukyala isi representative wange ne mugamba tukoze buli kimu email eganye eno email sigimanyi sigikozesangako what is the issue nangamba katukuwe namba ya guild mama oyogere naye abatana yakwasaganya kyate guild mama abanga ye osobola omuyita patron wa guild rate wa guild race oba w'ebyokulondesa Makerere yabanga patron ye eptom ya electoral college ye Makerere ensonga yonna ebe etagadde yakola ki yakimala kati nkubira omuwala mugamba mpa ku namba ya guild mama njogereko naye kati waliwo omukyala we nagenda mu digits okunyamba ku ekyo ekintu ku kosisa ku computing okunyamba ku ekyo ekintu omukyala yambogolera boggolezi mu kifo ky'okuyamba ye yakubo era omukyala nangamba ebintu bye biriwo ebito because to updating biodata ne mugamba excuse me madam wembasa updating biodata nasobola ntyo okulonda ba EC representatives because woba te updating biodata oba tosobola kulonda ba EC representatives nantunuulira ne mugamba nalonda Joan EC representative wange nasobola ntyo muno omulonda wembasa updating biodata
ye ndi musiru kwenkanawa okubeera ne poto nga sisobola jakisa esinga. System eno eri secured kyenkana ki? Simanyi. Era bwe ekiro nga buli kimu kigaana nakubira omukyalo oyo nenjogera naye. Wayitawo dakiika system ne yeggula nensobola okuuploadinga ebintu bino. Era nze candidate eyateekayo ebipapula ng'ebula essaawa 2 deadline egalewo. Ng'ebula essaawa 2 era namukubira nkolima. Namukubira ngamba onzije mu kalulu ng'ogenderedde biki nga nkolimira ddala ndowooza ne kimukwatako. N'agamba katumuleka ayite wano tulina we tujja omukwatira. Era nali ku campus awo omwana n'angamba musobola olaba application eyo kyabadde bwe kityo. Wegendereze ku signatures bannaye we kyabadde. Kati bankubira ku Monday ngende waka nkima gundi eno document yange. Ntambula nayo kuba nasigazaako copy yange just in case baali bamponinze buli kimu. Ngenda ku campus. Tuka ku campus natukawo nga bukyali ku makya. Eyankubira teyambuulira linnya naye yaŋŋamba ali part of the electoral committee. Ali part of the commission. Yali musajja ne namba yenkyagirina. Yali musajja. Yaŋŋamba ayina linnya lyaŋŋamba just ndyerabidde. Nangamba Misago, am I speaking to President Alugenda Alex? Nemugamba yes. Nangamba yes, you needed that digits because you have issues with your seconders. Zino signature. Nemugamba okay. Nangamba you come in less than 1 hour. Okay, ndeyo sobola. Nenve nagulu nengende waka ku boda mangu awo nenfuna zino documents because olunaku nali somi. Nengenda ku digits. Natuukawo nga waliwo candidate yaliwo. Bamuyita Mark. Kati mba ndi wabweru Maka n'afuluma nembuza Maka what is going on. Maka n'angamba soga be careful. N'angamba be careful signature zo zibali mu kuyitamu. Bagiyitamu mumbeeramu enfuna ogenda n'okola ki n'oginoonya. Nyingira munda olwono ntudde wabweru for 2 hours. Tambuze ku kya signature kino. Signature zino balina engeri gye bazirelatinga n'ez'abayizi ne bacomparinga ne balabira ddala nti ntuufu ekituufu ekitegeeza n'aku sekendi nga talina kumesinga up mu signature. Yes. Era nkujjira signature zino mu computer babeera bagezaako okulaga nti bali honest and genuine. Era bambuuza have you come with your copy? Ne mbagamba yes. Ne bangamba sit there. Nagamba now we're going to go through your seconders. Just to make sure, to rectify and make sure that you have the rightful seconders, the rightful students of Makerere University seconding you. Nembagamba it's okay because me I was confident. Bino ebintu nze yabyenoonyeza nga saagala mistake kuba bangamba bamponinga nembyenoonyeza kennyini n'abantu manyije nabajja nentuula ne babayitamu ogusooka nga balaga bali okay. Ne babayitamu ogwokubiri okumanya bali banjagala ne batandika nga bagenda linnya mpaka yetwatuuka wano. Era ogenda kulaba nti nanootingawo buli kyenjogerako ogenda kuba okiraba. Kati eno process yo mwali mugikola naani okubanga mutambula mu signature zino? Signature okuginoonya like okuziyisaamu okulabira ddala obaze zo. Waliwo omukyala saagala kwatukiza linnya lye kuba yasinza okunteekamu eno embeera. Njala mulekera ekitiibwa kuba nzaala. Yakulira e-vote e Makerere. Era yagabanga n'obudde nkujjira ku mukyalo oyo. Era ne wali yali amboggolera mu application era gwe nakubira. Kakati omukyalo oyo jagala nkulaga ebintu bino biraba. Olaba note zino buli gwe na notinga. Twatuka kuono candidate. Bana nansonyiwa abakamera munansonyiwa saagala tekikirizibwa amanya g'abaana gateka mu kamera. Ono omwana omulaba Kerisha eddala lireke bangamba eno signature nfu nenzinotinga baali batuufu signature yali ki nfu. Ono omwana nga bw'olaba nti nze musoga Eclipse naye ku ssomero nze Talugende Alex mu bita Makerere ina Talugende Alex. Kati ono omwana yampa musoga Eclipse mu kifo kyani kya Talugende Alex yampa nickname ye gye yeeyita. Kati ate yakikola ate akigenderedde najja ne wano nampa student number nga nfu. Wano wali walina kubeerawo 22 nampa 33 nga bw'okiraba. Awo ne bagamba oyo omu. Ne tubikula ne tujja wano ne bayitamu. Ne tulaba ono omukyalo ono mulaba gwe nasooka okugirako waggulu.
ono omukyala bangamba student number yenfu munoonye akuwe student entuufu nawo ne nootingawo ne tukkirira ono gwe nooti nze sooka omubuusa amaaso ne tujja wano ku ono Solomon naye ne bangamba nti student number yeki nfu naye ntumunotinga abo si basatu nga benina okunoonya kati zino signature nze yazenoonyeza buli omu manyiwe namujja bano abasembayo bonna nabajja ku law school of law okuva digits weeri ne school of law weeri kiringa kuva wano ku UBC kugenda wali ewa Sudiru ku Kingdom Kampala era mangu ago nadduka omukyala nga ngambye nkuwadde 2 hours okufuna abantu abo nadduka okuva ku digits nengenda ku Kingdom Kampala nga wakayite dakiika 4 ne bankubira essimu because nze Maka yali ambuusizza nenkubira kyali wangaawo ne mubuuza tusobola tutyononya student amangu just in case nangamba acyangu nnyo gwe genda we wamujja nonya course gye yali akola ofune class coordinator amasimu gabeera mu WhatsApp nengamba it is very easy kakati student bwabeerako 24 kitegeeza wa year 2 so kikwanguwira aba wa year 2 ekitegeeza kikwanguwira kakati wano nadduka ku law school of law bwangu ono nemufuna nono nemufuna mbana akafuna abaana babiri nga ndi mukunoonya ono owokusatu ng'akayite dakiika 4 ne bankubira is this President Alex please come back at digits you needed nembagamba but you gave me 2 hours it is only 40 minutes and they told me you first come back nenzirayo omuvubuka gwe bakozesa okuba essimu waliwo omuvubuka yali akuba essimu kakati nembawa zino signature 2 zino bwe natuuka nembawa zino 2 ate ne bangamba nti affe tubadde tetukugamba eya waggulu 82 tubadde tukugamba onoonye 83 ndowooza olaba bagezaako okwongeza obudde nemererwe kati nzirayo ono nali nkimanyi process era nyangu omukyala nga ngamba nkwongedde dakiika 3 genda onoonyani ono n'oli omulala kati ono ngendayo ku law nga ngamba yes nange najjukira nti nakuwa sigini kyanfu naye nakunoonya mbitereeze nga sikufuna nangamba eri bweti ne bweti nenvaayo kati nengenda okunoonya ono kati nateekamu era ne ssente awo mangu neteekamu ssente ne bagamba oyo omwana taliiyo omwana yakuwaaki sigini kyanfu system ye Makerere taliiyo kati kyolina okukola yiyo obwongo bulala obunoonya omwana nentuulaawo eddakiika 5 nga ndaba akalulu nkavaamu obwongo ne buŋŋamba nti ne bunzijukiza nti ono yawandisa penso ono gwe naddamu namusanga ayimiridde ku gundi wali waggulu nga ba ana we basomera kati nenzijukira nti we nava wano nagenda nensanga abaana nga batudde be bampa kati ngenda okulaba student number ye eno gundi eno ng'etandisa 24 nemanya nti ono wa year 2 kaakati ana ye yani ana ngenda mukulaga maaso awo tulaga naye contender ali mu kalulu former Miss Uganda kati ono wetwamule mufuna nenfuna Rebecca nanfunira Sandra nanfunira ono nemukubira essimu nemunnyonnyola wakola ensobi eno neeno egenda kundeetera obuzibu mpa details entuufu n'azimpa nenziruka nenzirayo ku courses okumanya baali baagala kunzijjamu eno race nasanga bali bafuluma bagenda omukulu ye yagenza nga ne office time tennawera nga ne saawa 2 ze bampadde tezinnaggwayo kyokka nga bakandidate abalala babawadde saawa 2 ne bazikozesa ne babongera namu essaawa enana nze 2 tezinnaggwayo omukyala ng'ali mu office enzijukira zaali around saawa 9 munno ye gwe wannyonyoddeko mu kusooka gwe wasanga ng'afuluma office ye bamukolako bulungi era oyo yali afuluma nga nze nzirayo waayo guno omukono omulala gwe bagamba ddayo ofune nangamba kankusabire nagenda era ye bamunominate nze kaakati ono ngenda mu office y'omukyala mugamba madam nangamba are you late there is nothing I can do for you mugamba but madam you told me 2 hours I've used less than 2 hours nanga Alex I'm tired of you you know what you write a letter to your electoral commission chairman I will handle your issue tomorrow the following day nkeera ku office yoyo omukyala natuulawo okuva ku makya mpaka saawa 10 namukubira ku saawa 7 gw'emisana namukubira ku saawa 7 ez'emisana nangamba ndi mu meeting come and see me in 2 hours nengenda saamukubira simu nagendayo ku office ye in 2 hours nga tezinawera nakuwera nemusangayo mu office nangamba I am tired of you people what are you doing here there is nothing I can do for you nangamba but madam yesterday you told me I come back today you handle my issue
You told me to look for these signatures. I looked for them on time and I brought them and you told me go back and bring them tomorrow. Nangamba, you know what? Write a letter to your electoral commission chairman. We shall handle it in the meeting. Olwono meeting egenda beerayo lwakusatu lwe bafulumyaga amanya. Okay. Kati olwokusatu nze nga mpandika leeta naye omuwala yaŋŋamba isi wange yaŋŋamba Alex, there is nothing I can do for you. Why did she send you to me? No, there is nothing I can do for you. Oyo omukyala yali akwasaganya ki? Yali akola emirimu gye gimu ng'oli omukyala? Oyo omukyala abanga nga bwe ngambye abanga electoral commission wa Gundi, abanga bw'olaba electoral commissioner wa district. Kati waliwo electoral commissioner wa district bya handlinga, waliwo ne byabakama byamala. Kati oli omukyala eyo nabanga representative, kati byabakama yamala ekisembayo, kati alingayo oli omukyala era yaŋŋamba oli wabata kuyambye nze sina kyengenda kola ki kuyamba. Nagala naye tugendeyo ne leetayo gy'owandiise ne tugenda mu office, omukyala namugamba yes, I'm the one who told him to write that letter, so keep that letter, we shall discuss it in the meeting, in the guild meeting. Nze nengenda olwokusatu ne tubeerawo tulinda amanya tegafuluma, era amanya gafuluma saawa kireeyo saa nga 5. Naye nga kikkirizibwa amanya okufuluma ekiro? Simanyi oba kikkirizibwa ofuluma past the office time, simanyi. Amateeka gaabwe saagasomaamu kinene, simanyi. So saawa ziba ziwera 11 nalina wano wennyini wano wetutudde we najja ne nkwatira essimu ne bankubira essimu, era musajja yakuba yaŋŋamba isi representative wa Cobhams kye yaŋŋamba. Nangamba, am I speaking to President Alex? Nemugamba yes. Nagamba yes. We have your document here and we're going through it. We discussing your issue. So we want to know from you what really happened. Ne batandika okundikodinga. Ku simu. Simu yange nempaaki notification nti batandise okola ki? Okulikodinga. Kati ne batandika okumbuuza. So what happened? Nemba nyonyola, I did this and this and this. Neba mbuza how many signature did you submit? Nemba mbuza this and this and this. Neba ngamba okay, neba nzijjako. Saa 5 ezekiro zituuka ngendo kebera listing erinnya lyange teririiko. Kambuze bino byonna tubyogera. Wannyonnyodde n'ongamba mubamu extra signatures. Lwaki signatures zino endala tebazikozesa okubanga ate zigavaringawo ziri ebyendala? Awo nange kyekibuuzo kye nnina eri electoral commission y'e Makerere. Lwaki ziri extra signatures nawa isi representative tebazikozesa? Ate bwe nabuuza lwaki ba candidate abalala abamu tebabaleeta kubavetinga nganze kugenda linnya ku linnya, bannyonnyola nti bo bateekayo more than 100 signatures. Nembagamba bati zo baziwamu koko buddo ziyisaamu. Tebaziyisaamu. Because nabagamba can't we replace them? Can't we replace this? Kubona omuwala yasinga ovaako obuzibu ono. Nembagamba can't we replace this girl? Ne bangamba tetusobola mu replacinga, go and look for that person. Kati nebuuza what was the purpose of handling over more than 100 signatures? Ate nga bangamba ba candidate abalala tebaba vettinga because they had more than 100 signatures. Gwe mukulabaako olowooza ono eyakusayiningira waneno tekaali kagenderere? Ono omuwala yali naturally, saagala gamba nti be bantu ab'emitima emibi, saagala kimwogerako. Yakola ekintu kyatamanyi kye kiyinza kunkostinga. Kuba naye bino yali tabimanyiiko. Sisobola gamba nti oba baamugula akinkolere kuba signature nze yazenoonyeza. Oba yayagala kwejjako. Kati ono omuwala okumpa signature eno mu mutima ye teyayagala kumpa. Naye we yalaba banne nga bampadde ng'ate basanyufu. Kati ye n'alabikanga n'alaba nga aswala. Banne okubanga bampadde ye n'atakola ki? Nampa kunejjako. Naye ng'ate nabagamba tompa bw'oba toyagala. Because I knew I could get even 500 signatures. Makerere ina abaana bangi. I could get even 500 signatures. Nabagamba tompa nga toyagadde. Ono omwana y'ensobi gye yakola era gwe baakozesezza okunzija mu kalulu. Kati Jona, njagala nkulage mu bibuuzo byonna by'obuuza. Njagala nkulage kati wano tuyingira deep politics. Njagala olabe ensonga lwaki Musoga baabadde balina okumujja mu kana akalulu. Mu mbeera yonna lwaki baabadde balina okunnwana banzije mu kana akalulu nga bwenkebera. Njagala okumanya essaawa zino bantu bameka kati abasigadde okubanga abe bali
mu race ba candidate bali around 10 bawera 10 bawera 10 naye nga bwenkebera ebintu bino njagala aba electoral commission bansalinga ebibuuzo byange. Ekibuuzo ekisooka, extra signatures zaali zaaki? Because bo baagala signature 10. Electoral chairman wange yaŋŋamba submit in more than 100 signatures. Nemuwaako signature nzala zaali zaaki? Era bwe baba tebaayagala kunzijamu intentionally, lwaki amasimu gange okugakwata lutalo? Era lwaki Kasaba amalufulumya listi bonna nabakubira amasimu nga teri akwata? N'owange kennyini yakwata essimu nga talina kyakukola. Era yanteerako WhatsApp n'aŋŋamba, Alex, mu meeting nange sibaddeemu, nange mbadde ndi awo nga ndaba toliiko ku listi. Ne EC representative wange yali tamanyi nti siri ku listi, naye yeekanga bwekwange nsi siri eki. Because my issue was resolved. Nali mbaze bawandiikira buli kimu nga kye baagala nkibawadde. Kati byonna babadde tebaagala Musoga mu kalulu kano lwa nsonga. Musoga ekisooka, college gye mbaddeko y'emu ku college esinga abalonzi eya education and external studies yekyasinze okuba n'abalonzi abangi. Oba bwe basi yesinga ekwata kyakubiri neddirira Ana gyalimu, kuba Ana ali mu ya social sciences, humanities and social sciences. Ana mwali ezo college ebbiri ze zisinga abalonzi bangi. Kati Ana waliwo ba candidate abalala bana, meaning college emwe erimu ba candidate 5 era tugenda kigendamu. Nze wembadde ndi twali tuzze 3, ababiri ne bavaamu akalulu n'enkasigalamu bwomu. Tegeeza Kadondi bw'aba wa Nuupu ate ye candidate omu kubasinga amaanyi alina upper hand etya college yavaamu atya bwomu, college egenda kulonda ye ate alina n'eno factor nti wa Nuupu. Sympathy awaba alinawo eyo gundi, alinawo eyo. Kati jjukira Ana alina amaanyi, naye ate college mwava mulimu abalala 3 abalina ki amaanyi, ate nga ate mulimu ne ba candidate abalala 2 nabo balina kye bakusuuza. Tukirira ye mwava mulimu abantu abalala nabo doza obululu n'agabano, obululu baba balina obugabana ng'etteeka. Kaakati college eddako ng'ovudde ku eyo, college eddako yino College of Education and External Studies, era olaba teyaleese guild president wanonze wenva, era ndowooza ogiraba yiino ejjira ddala paka eno wansi yemu ku college ezisinga ki abalonzi. Kati college eddako teyaleese guild president, era yiiyo ntono ekwasaganya bye nutrition biki. College eddako awo yaleese ba guild president 3, era nga muno mulimu Nyeika Daniel. Nyeika alina amaanyi Dangote, kuba era ye yali avuganya ku kadi ya Nuupu n'oli omuwala Kadondi n'agimutwalako ono n'ajja independent. Kaakati bebo ba guild candidates abali mu eno race. Kati waliwo n'eno college y'Ejjinja. Kati ensonga lwaki babadde balina okujja Musoga mu race, Musoga abadde alina college emu kugisaasinza amaanyi ng'agiriko yekka. College eyo Musoga gy'abaddeko eri kumpi ne law ne School of Law. Ate college eno kyesalawo law kye followinga. Eno college Musoga wabadde influencinga law because tuli wamu, tulinga bonaalaba nti Star TV eri wamu ne Magic. Kiba kyangu omuntu okuva ku Star n'agenda n'afuna interview ku Magic. Kati omuntu okufuna interview ku Bukedde aba alina okwetooloola ennyo, naye bw'ova no ku Star osobola okukola ki okwajakinga. Musoga ekirala, Musoga ate ali proud. Eyo fakita nno nkulu. Musoga ate ali ki proud. Tebakulimba ng'Omusoga tebakulimba ng'Omusoga tasobola leka Musoga munne. Kati mbadde nina Abasoga nga bagamba ife ku baba kwe tutava oyo we ife kwe tutava. Kati nze kankubulire ku fakita y'Abasoga era nalabyeyo omuyimbi Yerija Basoga. Abasoga bwe neesimbawo nze naye siri mu Basoga nseete gurupu y'e Makerere be baanoonya bakuteke mugundi bo bennyini be bankubira essimu, iwe baba weesimbye okuba guild president ate wadema kuidawo ife tunoonya akalulu titwenda waire ekikumi kyo ife tulina okuwangula Makerere tulwire okubaako ni president y'Omusoga wano. Abasoga abaki eyo fakita Musoga agina fakita endala. Musoga alina social media. Wetu nominatinga Musoga ono agenda teekawo embeera ku social media
omulire bogomo kati ekyo kiraisinga question, is there a candidate inside yabadde tanjagala mu race? Oba bino ebya social media bye bimu ku ebyo ndowooza ebitaasanyusizza bantu. Ebya social media teri institution yonna kati etaagala gyogera ku social media. Institution ebeera nnyo ape nga muli mugidiscussinga ku social media. Era kyova olaba ne race y'abwagirudi president nga bagenda mu debate baleeta ab'amawulire n'aba TV. Why? They want talkability. So for an institution like Makerere, nze okuba nga ndi mawulire, it is a plus. Question is, Electoral Commission lwaki yabadde teyagala Musoga ayitewo? Oba mu banno bobadde okotestinga nabo mulimu akulwana? Bye bibuuzo bye neebuuza nga obimbuuza. Yesterday, list bwe mala ofuluma, nenkubira omukyala the following day. Nembagamba what happened. Because as a guild aspirant, nabadde ninofuna official communication why I wasn't nominated. Eri official. When agenda mwe official oyo omukyala gwe nkunyumirizaako. Yangobye bugobe. I don't want to look at you. Go. A guild aspirant. Nengenda nensanga omukyala gwe bayita guild mama. Engeri gy'oyogeramu gyogezako kubanga explaining eraga nti waliwo some kind of personal issues. I believe that. Omukyala zabadde akulinako. Simanyi ekyo kyo saagala omukyala ali mu myaka eginzaala. Simanyi why would a lady like her in her caliber have grudges on me. Because I believe if it wasn't for her, nalibadde ndi mu guild race. Sirina kakwakulizo kikesakoze eki kotakoze. Ekintu ekyasooka okundaga nti banjagala mu race kuleeta bye bantuma bo ne bafuluma office ne bagenda. Just to portray Nazareth. Njagala batekewo excuse. Njagala bagende bakebere cameras. Bagende bakebere cameras. Oba saagenda mu time okubawa ebintu ebyo. Kati mbadde nkunyumiza bwe nakubidde omukyala EC representative oba EC chairperson akulira akakiiko k'Electoral Commission yangambye ensonga yo tugenda gidiscussinga tugitwala mbaalo ya Makerere. Bwe namukubidde jjo nangamba namukubidde ku saa 8 nangamba tebannaba nenziramu ne mukubira ku 10 nemuze yangambye nangamba ngenda bugenzi mu meeting okudiscussinga ki ensonga zo. Weyamaze ogenda mu meeting teyankubidde ngezako okulaga nti baagala prolonginga time nze nkiveeko buvi. Nenziramu ne mukubira ku saa 4 ez'ekiro. Omwana nangamba kuba ye student munnange oyo EC chairman bamulonda mufe. Nangamba honestly, let me be honest with you. This is a Friday, we're going into a weekend. If they do not nominate you today, it is over for you. Yangambiddewo. Nangamba, and let me be honest with you, there is nothing I can do. There is nothing I can do. Meaning tulonda EC naye nga powers teziri mu ngalo ye. Naye nga ffe abaana aba ba student batubika akatambaala ku maaso nti EC representative mwe abakola ki? Abamwerondera. Kuba EC representative wabatasobola kutoa order nti Musoga oba Alex mwamukolako injustice. Ekitegeeza powers zisigala ziri muki? Omukyalo oyo nangamba kubira guild mama yagendo kimala. Nenkubira guild mama. Guild mama nakola ki? Nangamba kubira EC chairman. Eno guild mama ngamba kubira EC chairperson ate je nvudde. Nemugamba mami. Oli mkyala mukulu onzaala. Saagala tubeeremu ono katemba. Ongamba nkubire EC chairperson. Nate EC chairperson angambye nkubire gwe. Gwe agenda okunnyamba. Mizannyo ki gye muzannya? Ne munyonyolaawo ebintu byonna. Nangamba kankubire EC chairperson nkuddire. Yanziridde angamba bagenda kuwandiikira official reason lwaki tetwakunominate nze. Kali Musoga njagala okumanya mu kaseera kano ensonga eno egenda ku affectinga ekyo already. Egenda ku affecting etya. First of all, my brand outside ng'omuntu tesigadde kyekimu. Nina abantu ab'ebitiibwa ne botasuubira ababadde banzikiririza mu kino ekintu. Anko Yasini yakwata sente ze n'azimpa. Teri kintu kyenguze nga nkikozesezza ku sente zange. Owa Amis Kigundu yakwata sente n'azimpa okuva ku ngoye
reflectors, flyers, buli kimu kyembadde nkozesa mu kalulu. Omusajja oyo Anko Yasin kikulaga interest yabadde akikola ki? Akirinamu. Pastor Bugembe yankubira nampa n'obuyambi mweno process. Kati abantu abo bafeesinga ntya ne mbagamba nti ne nomination saagifu yaganye. Mbanga bali abagamba nti Musoga alina byayisaawo ali mu kugezesaamu. You start making me a political joke at my age. I have a future. Nyizo okwagala okwesimbawo kuba president 10 years from now. Nga bagamba nti oyo ne luli yajje Makerere nga agezesa. Yakagaana. Sina kagaana, waliwo akalulu okugaana si musango. Omuntu yena bamukuba akalulu, President Museveni omulaba bamukuba akalulu historically n'agenda mu gundi. Naye brand yange ogiteekako oti ekintu ekyo olw'okuba olina ky'oyagala oyisaawo. Nze kyenjagala Electoral Commission y'e Makerere bw'eba ensonga yange yagikutte bw'eti ebanga eraga nti erina ekigendererwa lwaki yabadde erina okukola ki? Okunzija mu kalulu. Era Jona oyinza ogamba Musoga lwakuba ye afunye kamera ayogera bikola ki bifalinga ye. Njagala okwata ebigere byo ngenda kuwa enamba ya EC chairman we Makerere. Omukubire essimu nti njagala kuhostinga ku nsonga z'akalulu ke Makerere. Akutangazeemu lwaki Musoga baamugye mu race. Akugambe nti Musoga yatuwadde signature nga teziggwayo. Mu byonna by'okoze tolowoozezaako tryinga ligowe. Ligowe njagala ojjukira ekintu kimu Jona. Byonna bino bye tulimu olina okujjukira ekintu kimu nti Makerere nagendayo nga muyizi kusoma. Nina ekyantwalayo kusoma. Ebbanga lyemaze nga ndi muwono Katemba mbadde sisoma. Badde nsoma lumu na lumu ng'ebirowoozo byange mbikoze ki? Bitadde mu kino ekintu. Okugenda mu mateeka bangambye simanyi ngende Guild Tribunal biki era ngenda bigenda mu kumande. Nesi kyagala teekayo nnyo mutwe gwange. Awamu boyina okukkiriza nti kyakoze eki. Esa zino owulira otendewaliddwa. Sijja kugamba nti mpulira ntendewaliddwa. Sijja kugamba nti njagala kugivinga up ne njagala obwongo bwange mbute nsooke nzireyo ku bitabo. Kuba nyinza omaliza nga nfunye ne retake. Kuba omuntu agezaako okunkola kyankoze asobola okunnoonyereza up to ne mu by'okusoma n'amaliriza nga akoze eki. Basobola okuteekako awo ekisango ne bakuwasa supe n'omala omwaka mulamba ng'okoze eki. Kiri ky'obadde oyagala obwa Guild tokifunye ate n'okusoma ne bakukwonoonera. Because bano bantu bakulu aban'ekigendererwa lwaki akulemeddeko. Neze ekibuzo kye neebuuza kiri kimu, which kind of leaders are we nurturing if we playing this politics at this level? Bakulembeze ekyabenkya be tuli mu kuteekateeka. Jona tuli mu kuteekateeka abakulembeze abagenda otunda Uganda bagende babeere Kenya. Okeere ku makya ng'ensi yammwe baagitunda bagenzi because ng'akayimba kagenda nti we are the leaders of tomorrow of Uganda bwe kiri. Abali mu positions bagenda vaamu ffe tuziddemu naye ffe abagenda oziddamu tutrainingibwa tutya. Nze kati bamaze okuntraininga nti Musoga ne w'oligenda wa there is no fairness in politics. Olwedde kati kyanyingidde mu bwongo. Kyekyo kye bagezaako okutraininga. Era bagezaako okutraininga abo be bakozesa okunzijjamu. Nti tuzanye gino emizannyo era n'abaana ojja bala bajja kula bazannya emizannyo. Era olibaawo oliawo nga babakutte nti yabbye ssente bwe ziri mu ministry. Kyekyo kye twagaze eggwanga lyaffe. Kale ndowooza olw'embeera y'akadde njagala ate owe obubaka bwe obusemba eri abatulaba. Obubaka bwange obusemba ngenda sooka mbuwa omwana Kerisha eyampa segini kyenfu ng'akigenderedde. Mwana gwe ensi eno oyinza okuba nga okyali muto kati ffe Mukama yatuyambako twasooka ne testing ensi ne tusooka tuddayo ku ssomero. Ensi eno tomanyi gw'ogenda kwetaaga nkya. Eri unpredictable nnyo. Osobola okuba tudde nga abazadde bo bombi weebali ne bakubira essimu nti bonna bafiiridde mu accident. Ng'obulamu kati olina obufeesinganga ki? Ffe Mukama awamu tetwakirabanga okutubonyaabonya naye yatuwa opportunity nti abazadde baffe bafa tuli bato. Ne tumanya nti kati ensi olina ogikwata n'emikono egi. Naye we weetaagisa okuba omulungi eri omuntu beera omulungi oli omuntu. Kati yampa sigini kyenfu nga takigenderedde naye yakikola olw'okuba teyayagala.
tamanyi kye yankostinze nga bwe kugambye abasajja bahamu basajja abanzikiririzaamu bangi Haji Yasin akutte ssente ze basula motozi omukulu Mr. Innocent Kawooya basajja abataddemu nnyo okulaba nga mpangula ekifo ekyobwa guild president. Kati abantu abo bonna ekirooto kibadde kyange naye bali bonna nga kibakwatako kyonna abaleetinze ki down because of her mistake. Ate nga gye yakola ng'agenderedde nti bamukozesezza azapiira okunzija muki mu race. Kyenjagala omugamba nti eno ensi ffenna tugiryako makoola. Kirooto kyange kiyinza okuba kyafudde naye at least ensi yakitegedde nti Musoga yalwanako kyasobola okwesimbako ku bwa guild president ne bitajja bulungi. Naye gwolowooza bw'onaatuuka ng'olina kye weetaaga ensi enaakukolera ekisa. Ensi bw'otagikolera kisa nayo tejja kukolera kisa. Jo nawe okolera ensi ekisa, ensi egenda kuwa ekisa. Era kankubuulire yadde bagamba nti abantu ab'emitima emibi babonaabona, abantu ab'emitima emirungi babagamba nti abantu ab'emitima emirungi babonaabona, abantu ab'emitima emirungi bawangaala ate basasulwa bulungi. Ekyo nze njagala nkikubuulire era togaananga kuyamba bw'olwokuba gundi yayamba ne bamukola bubi. Abantu ab'emitima emirungi bawangula. Oyo mwana yali talina kyasobola kufiirwa nga mpadde signature. Kati nze amaziga genkaaba gaddawa kuba bano bakozesezza ye bakozesezza ye okola ki okunsaanyaawo. So tolina kyovaako ng'oli good eri people ate Mukama akisasulira. Ate nze neebaza Mukama Katonda nti omutima gwange kati gwateredde. Nze nabadde waka lunaku lulamba, nabadde sitegeera, nabadde waka nga ndya bwe naaba bwe neebaka emirundi egi nga ndya bwe naaba bwe neebaka nga njagala obwongo bukole ki kati nakivuddeko. Kati my issue is one, Makerere University Electoral Commission, which kind of leaders are we nurturing? Where is the fairness? Wabalabye ba guild president we babadde balwana ku debate n'abali mu debate n'abali mu gundi mu race nga tusibula abatulaba nga nkuta ebipapula bino Electoral Commission ye Makerere byakozesezza okunzijamu. Njagala okubasabira ayi taata Baba Kibumba kanjisabe mu Lusoga ebatuukeko bulungi. Iwe Baba Kibumba awanirira waigulu awo adema tugwaku iwe yakoba nti ndisomerere ewe ife idinda neide Kampala najja nasomere Makerere University era nafuna ekifo ekirowoozo kyose okwesimba ku guild president. Nkusaba buli muntu eyabaire mu lukwe okuntoola mu race y'obwa guild president olw'ebigendererwa by'enteidi Baba nenda babone ku maanigo. Baba Lata Kibumba nenda batope basobola okubona ku maanigo. Iwe Lata Kibumba akoba nti abantu abalityamanga nga basatu okwira mu maiso olibaawo wano tuliwo ni cameraman era ndidi nti oliwo. Baba Kibumba byendi kusaba olibiwulira nenda abantu abo balage ku maanigo bayinza okuba nze bantwoyire mu leero aye nenda bafune boona kyebagwanira. Lata Kibumba akamotoka kange nakatakuloni kalava fosingo ddo nakagula mu kinaku nakagula ku busente obw'ekinafu aye nakata muloni nsobola okuta mu sente mu kalulu kano banka dimanda kalulu kano bamanda mu maiso neinuma kalulu kano basazeo bakantole mbaba. Iwe Lata Kibumba ndidi nti niwo osalawo nenda batope nenda batope Baba batope basobola okubona ku maanigo. Baba kanfukamire nkusabe nenda batope basobola okubona ku maanigo. Beise ekirooto kyange nenda batope basobola okubona ku maanigo. Yeye Sara totuula ku ssimu bannanga totulidde n'essimu. Kale n'olw'ensonga eyo sigenda kubanga ate ensukkawo omukulu mumwewuliddeko Musoga Eclipse. However ndijja kusaba ekintu kirala nyamba ogende onoonye Electoral Commission ye Makerere. Saagala abantu bano bagambe nti Musoga yeekola ki
yeewolereza njagala ogenda onoonya electoral commission y'e Makerere obakyazi obabuuze muyita mu mitendera ki abaana okwesimba ku agreed president era omalirize ng'obabuuza ki ekyagisizzaamu Musoga Eclipse bakuwa ensonga oziraga abantu bano ngenda kuba mbanoonyaako obutereevu n'olw'ensonga eyo sigenda kubanga ate ensukka wano nze Jonas Ssentongo Mukutu Tindi Files nkoze ne Lawrence ku kamera mubeere bulungi mweraba